nkulamusizaako gwe wenna ali eyo gy'osinzira okundaba Love of God YouTube channel. Amanya gange nze Mwesigwa Bright Grace nga bulijjo omuweerezaawo era omutesitesi wa program Divine Dialogues. Twebaza Katonda akukuumye wena gy'oli era twebaza Mukama ku lwa byonna. Olwaleero nkomyewo nate ku Divine Dialogues naye ate ekyenjawulo ekiri ku lunaku lwaleero nti nkyazizza bakadde bange abasinga obungi mutera okundaba n'omusumba n'abantu abalala naye olwaleero ate nkyazizza bamaama era nga bali babiri tulina ensonga zigenda okwogerako naye muzikirize nsooke evawo omukisa buli omu yeyanjule bwe tunaba tumaliriza okweyanjula nja kuba nkubuulira lwaki nkyazizza bamaama leero. Kantandikire ku mukono gwange ogwa ddyo. Maama wange nsaba abantu beyanjulire babulire amannya go na byonna ebikwatako. Nina Yesu yeebazibwe abatulaba n'abatuwuliriza. Amannya mpitibwa Omumbejjandagire Alice Nvule nga nsabira ku Love of God Church. Omusumba wange ye musumba Richard Hope Nvule ate era nga ye mwami wange. Twayenza nnyo mukadde kali kosembeza yakukadde kakulu nnyo. Kugamba si musumba wo kyokka naye era ye taata w'abaana. Amin. Atwebaza Katonda ku lwekyo. Waliyo abamu nga bafumbo naye nga bakyala n'abakyala kubanga baami n'abaami naye twebaza Katonda nti ate gwe omwami owo musajja. Kale muzikirize nate era nzire ku mukono gwange ogwa kkono mukadde wange ali sayidi eyo naye yeyanjula. Amina. Mukama yeebazibwe abooluganda. Ndi musanyufu nnyo nate okubanga nange nkyaziddwa omukutu guno okubaako kyendogera. Erinnya lyange nze Prossy Ntege nga mbeera Matuga nsabira mu kkanisa eyitibwa New Hope Church Cathedral e Matuga. Omusumba wange omusumba w'Emisejjito olw'ekisa kya Katonda ng'aze assistant pastor wa New Hope era eyo gye mpeerereza. Nga waggulu waffe tulinayo Reverend Vincent Kasayija ne Bishop waffe. Weewaawo tweyanziza nnyo mukadde weebale nnyo weebalire ddala. Ndowooza abantu b'enkyasiza abooluganda ffenna tubategedde era tugenda tandikirawo wennyini. Abakyala bano balina ekintu kye bakola. Beeyita abakyala ab'embala, abakyala ab'omuggundu, abakyala ab'omugaso. Kati ngenda kubuulira ekigambo kye bakozesa ggwe ofunemu amakulu gaakyo naye nga beeyita women of significance. Akati awo tugenda tandikira. Mukyala musomba nsaba abatulaba obannyonnyole osooka obabuulire omulamwa gwa women of significance otubuulire naki kye kitegeeza. Yesu yeebazibwe. Women of significance kitegeeza omukyalo ow'embala. Omukyalo ow'embala y'oyo atambulira mu kkubo lya Katonda, y'oyo akola okwagala kwa Katonda, y'oyo aweerezanga Katonda bwe yamuyita. Era tuli basomesa ab'abakyala abo abeewaddeyo okufuuka ab'embala. Tweyanzeege women of significance bagambye be bakyala ab'embala era nga benkyaziza leero ndowooza obategedde be bamu ku basomesa abasomesa abakyala ab'enjawulo okufuuka ab'embala. Mukadde nsaba naawe oyongere okuttaanya ensonga zino. Women of significance ki? Women of significance ye mukyala ow'embala nga bw'okiwulidde era ye mukyala alina ekigendererwa nga oba n'ekigendererwa eky'okugasa ekkanisa oba n'ekigendererwa eky'okugasa amakaago oba n'ekigendererwa eky'okugasa eggwanga. Wonna Mukama waba akusiimye okubeera ng'ogasa ng'oli kyakulabirako ye mukyala ow'embala kubanga tubalina bangi mu Bayibuli abakyala abaali ab'ekigendererwa abaali ab'ekyokulabirako ekirungi. Kale tweyanzeege ndowooza gwatulaba yonna gy'osinziira otandise okutegeera omulamwa gwe tuliko olwaleero. Tugenda kwogera ku mukyala ow'embala. Bakadde bange b'enkyaliza leero bagenda tuwa ebyokulabirako bingi nnyo ebikwatagana ku mukyala ow'embala
atya bwe yandifaananye. Ate waliwo abantu bange bensinga okwagala ennyo abali out there nti mmwe bwe tebabadde byawandiikibwa mubeeranga abasaliddwa naye ekyo mmanyi bajja bitwa. Naye kakati nga tetunatuuka awo, nsaba nzire ku mukono guno. Maama, ekintu kino ekya women of significance kitandikidde wano wetutudde, kyatandika dda? Mulina abakyala mwasomesaako edda? Mulina bye musomesa kati? Kwegamba mutuweeko obuvo n'obuddo bw'ekintu kino. Ekintu kino tekitandise kati, kyatandika emyaka egiwezeeko, kuba nze nasoma mu women of significance mu 2008. Yatandikibwawo Mama Catherine Mitala, ye yafuna okwolesebwa okwo okuyigiriza abakyala okukaabenda. N'olwaleero tusomesa okuva mu mwaka ogwo 2007 bazzenga basomesa abakyala, n'olwaleero tukyasomesa abakyala nga twagala omulembe oguddako gubeere omulembe ogw'enjawulo tusobole okuweereza Katonda mu ngeri ennungi. Weewaawo mukyala wa Apostle Alex Mitala yonna gy'oyita okutumiddeko maama, webale kutandikawo kintu kino. Oyinza okuba nga gwe tokyajjukira oba wakivaako oba ki, naye raba gye kituuse n'olwaleero tuli mukyogerako. Kanzire sayidi eno mukadde ku nsonga y'emu eyo, nsaba oyongera ogaziyamuko ku biki by'omanyiko ku kibiina kino ekya women of significance. Ekitandise ddi? Omukadde atuwulidde 2007. Oyinza okwongera n'ogaziyamuko awo katonotono. Obuweereza buno obwa women of significance era maama bwagambye bwatandikibwa omukyala wa Apostle Alex Mitala nga ye Catherine Mitala, n'abanga ye yatandika obuweereza buno. Obuweereza buno bulabika nga bwayogera bwatandika 2005 oba 2006 bw'ekyo. Nze nasoma 2007 ne tusomera Matugga ku Pentecostal Church wali klasi yaffe, kubanga obuweereza buno buli mobile, tebutuula mu kifo kimu, buweereza obutambula oba ssomero eritambula. Kati nze nasoma 2007 nenandibwa okubeera omusomesa nentandika mu 2008. Era maama ono omukyala Musumba Nvule era student be natandikirako. Amina. Kati amasomo gano ne gagenda nga geeyongera okuva eyo paka olwaleero gakyatambula ddala gakyagendera ddala mu maaso. Era bwe tuba twogera n'omukyala w'omutume Apostle Catherine Mitala atugamba amasomo gano ne gatuuse gafulumye n'ebweru w'eggwanga, gatambulidde ddala gagaziye, gakoze omulimu omulungi. Ebigambo ndowooza byo binyumira ddala okuwuliriza, kubanga abantu b'enkyaziza leero mazima bakyala bambala. Mukyala Musumba, ogambye watandika okusoma mu mwaka gwa 2008 era mami agambye nti gw'omu ku bayizi be yasooka okusomesa. Omusomesa yenna bw'asomesa omwana n'abaako ne watuusa abeera musanyufu. Owulira otya maama ng'otudde n'omuyizi wano we tuli nga waliwo omuyizi gwe wasomesa nga ate kyewakola naye kati kyakola? Mukama omulungi yeebazibwe. Mpulira essanyu n'okwebaza Katonda. Ndabanga omulimu gwe nakola gwagasa. Kubanga bw'abanga naye yatuuka ekiseera n'abeera omusomesa, ekitegeeza bye namusomesa yabiteeka mu nkola, n'abeera omukyala ow'embala, n'atuuka ku kiseera ng'akwalifayinga okuba omusomesa era ne bamulonda okuba omusomesa. Mpulira bulungi nnyo. Weewaawo. Ndabanga omulimu gwe nakola gwagasa. Bw'eba nsigo wasimba neemera bulungi, kati oli kubibala. Olira otya mukyala Musumba nga otudde musomesa wo wano? Yesu yeebazibwe. Amiina. Mpulira bulungi era ndi musanyufu nnyo. Ekintu kye saalowoozaako era kye saasuubira bwe nnali nga nsoma. Nze mu kusoma nasoma kuyiga ebyali bireeteddwa mu kiseera ekyo, nange nsobole okufuuka omukyala ow'omugaso. Naye nalabira awo nga Katonda akyusizza ebiro n'ebiseera ng'akikoze, nange neefuuka omusomesa. Ekitiibwa nkiddiza Mukama. Ekitiibwa kiddizibwa Katonda, tweyanza nnyo tweyanzeege. Bannange. Kale kati nkyali saidi yo mami. Oli musomesa wetwogerera. Nsaba otubuulire ku lugendo lw'ebibiina bye waakasomesaako. Olinayo abayizi
oba abakyala kubaana we tuli jjokolera kuno kujjokolera olina abakyala b'osomesezzaako ye bw'oba okikoze wakakikolera emyaka emeka weewaawo waliwo abakyala bensomesezza naye nze ntandise mwaka guno okubeera omusomesa omwaka oguwedde kiraasi yaliwo naye nali coordinator era nga nze neenyumiririza nnyo mu bwa coordinator wange nga mbukola bulungi naye Katonda yalina enteekateeka ye okuyita mu bwa coordinator nange nenfuuka omusomesa era olwaleero tusomesezza mwaka guno kiraasi ziri 3 waliwo eri ku Love of God Church endala eri ku New Hope Matugga endala eri ku New Hope Kiti. Mukama atukoze bulungi abange bensomesezza bagenda kuluma mwaka guno. Kale twayenza nyo tuyanzeege bane ebintu bino binyuma nze ntandi siri mukyala naye ndabanga gye tulaga ate bijja kunyumira ddala ati kansokenzeeko ewa mukadde ku mukono gwange ogwa kono mukadde kati oba nze kuyite kati saabasomesa kuba kakati bw'osomesa ate n'ofunayo naawe omuyizi ataafuuka omusomesa oba ogenza ku level ndala naye mukyo okyalinayo ebibiina by'osomesa naawe ebyabakyala tutandikira awo ekyasomeseza ddala era awamu ne mukyala Musumba yakola obwa coordinator obulungi omwaka ogwaggwa ne bamulonda okubeera omusomesa omwaka guno tusomesa naye era nga tulina kilasi nga bwagambye ku Love of God ejjokolera tulinawo kilasi tulina kilasi ku New Hope Matugga w'empeereza tulina kilasi endala eri mu Kiti ku New Hope tulina kilasi ezetukyasomesa ate nga kati wetwogerera tulina n'abatusaba abaagala nabo okusoma ate gye tujja okusomesa omwaka ogujja tulinawo abatandise okusaba naffe twagala amasomo naffe twagala amasomo. Weewaawo tugenda kuwumulamu katono nnyo abalabi baffe mwenna bwe tunaakomawo tujja kutandikira awo webale kubeera. Tubakulisaayo mu kuwummulako tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Mu kitundu kino ngenda natandika n'ekibuuzo era nga natandikira ku mukono gwange ogwa ddyo wa mukyala Musumba Nvule Richard. Mami nsaba otunnyonnyole kubanga bwe mugamba nti women of significance women kitegeeza abakyala kati nsaba oyongera otulambulirako ku bika by'abakyala be musomesa. Mwagala bafumbo, mwagala batwafumbako ne tunoba, mwagala batweteekerateekera kufumba oba n'abawala ab'emyaka emitono bamiriza bwe twatandikira. Neyanziza nnyo twagala abakyala bonna okuva ku myaka 18 kubanga oyo aba afuuse omukyala. Gavumenti ya Uganda etugamba nti oyo aba afuuse mukyala era aba asobola n'okufumbirwa. Kati tutandikira ku myaka 18 ne tugendera ddala paka ku 10 kubanga n'omukyala oyo w'emyaka egyo aba akyagasa, ayina abaana, ayina abazzukulu, ayina n'abantu baweererezaamu, ayinza okuba mukadde wa kkanisa, ayina abantu b'alina okugamba ebigambo ebiyamba obulamu bwabwe okusobola okubeera ab'omugaso. Kakati gwe omuwala ali emyaka 18 obadde oteekateeka kufumbirwa, obadde oli mu bufumbo naye nga buyuugayuuga, oli awo wafumbirwako ne bigaana, kwata akatebe otulentende kubanga ebigambo ebigenda okwogerwa leero eyinza okuba nga lyekkubo mwogenda okuyita okutereeza amakaago naawe atanawa kufumbirwa, eyinza okuba nga ly'eddoboozi lya Katonda mwayise okuba nga akufuula omukyala anaabeera ow'embala mu bufumbo bwo obulijja mu maaso eyo. Kakati mukadde tugenda mu byawandiikibwa kubanga ffe tuli baweereza ba Mukama. Bw'oba twogedde ku Bayibuli kiba kibulamu bwe mba ngamba. Kati njagala tugende mu Bayibuli onokoleyo ku bakyala ab'embala na biki bye baakola ebyabafuula ab'embala nga mu kyo njagala oyogere nnyo nga omuntu ali eyo atulaba singa naye aba akoze ebintu bwe bityo asobola okufuuka omukyala ow'embala. Neyanziza nnyo ssebo olw'omukisa guno gumpeereddwa. Bayibuli eno erimu abakyala bangi abalina ekyokulabirako era bye tuyigirako. Abakyala bangi be tusomako naye ngenda kwogerako ku bakyala nga mukyala Debola.
Bayibuli esomesa ku Debula tumusanga mu Kyabalamuzi essula 4 okutandikira ku nnyingo za lulinga ngalwa kamala okulaba Kyabalamuzi essula 4 tusanga mukyala Debula ne yakola mukyala Debula tumusanga mu Kyabalamuzi essula 4 okuba ku nnyingo 4 sijja kusoma ali ajja kwesomera naye omukyala ono bw'omusomako Bayibuli eraga nti yali mukyala mufumbo yali mukyala nabbi yali mukyala nga mukozi abakazi amina omukyala omuntu yali mukozi nnyo ate Bayibuli eraga nti era yali muyiya wa nnyimba kati bw'otunye omukyala ono alina ofiises 4 naye ofiisi ze zonna yazizannya bulungi newankubadde yali nabbi yasigala ng'asobola okukola emirimu gye newankubadde yali alina emirimu gye gyakola ate ng'era asobola n'okusigaza amaka ge nga gakyayimiridde kati omukyalo yaliko ekyokuyiga kinene nnyo yayamba nnyo obulamu bwange nga nsoma yangasa nnyo bwe namusoma namuyigirako nnyo amiina omukyalo batugambye nti yali nabbi yali muyiya wa nnyimba yaduumira ejje eryawangula omulabe wa Isirayiri ate nga mukyala mufumbo naye byonna yabikola amaka ge ne gasigala nga gayimiridde nga n'erinnya lya bba likyafuga oba likyavuga nti mukyala Pidoosi kati kyenjigira ku mukyala oba kyenjagala okuyamba abakyala abalala abakyala abasinga ebintu bino bitulema okubalansinga oli bw'abeera omufumbo ng'alina n'omulimu ng'alina n'obuweereza bimulema okutwala mu maaso ne bigwako olubege bw'abeera ow'amaanyi mu kkanisa amaka gafa omulimu bwe gulama ne gutambula bulungi obuweereza n'amaka bifa ate amaka bwe galama obulungi obuweereza n'emirimu bigaana naye tuyigira ku mukyalo n'engeri gya balansingamu ebintu naffe tuba nga tusobola okubalansinga byonna Mukama byatuwadde ate buli kimu ne kitambula bulungi kubanga aba bituwadde olw'okugasa yayimirira n'aweereza omwami we ng'amuwa ekitiibwa era ng'amaka ge agatambuza bulungi n'akulembera ejje Mukama n'amulungamya bulungi ne bawangula omulabe wa Isirayiri n'asigala nga nabbi aleeta ekigambo ekiva eri Katonda mu budde bwakyo ate nga muyiya wa nnyimba kati omukyalo nalabira kyakulabirako kinene nnyo kubanga tumuyigirako engeri y'okubalansinga obuweereza Mukama bw'atadde mu ffe ate buli kintu ne kitambula bulungi ne watabaawo kigwa lubege amiina ye mukyalo oyo Debula ye mukyala Debula ojja tuwaayo omulala naye gwe wenna atulaba ebigambo bino bitwale nga bikulu mulimu abakyala abali eyo ng'olina obuweereza obusukka mu bumu olumuweereza mu kanisa olina emirimu gyo gy'okola egy'ebbalibbali olina kino na kiri Bayibuli etulaze nti mukyala Debula ye yasobola okubibalansinga tujja kukomawo tugabane ku biki ebyamuyamba okubalansinga emirimu egyo naye nga naawe weetaaga okukola ekintu kyekimu obalansinge emirimu egyo gyonna kitambule bulungi mukyala Musumba tuli mu byawandiikibwa mukyala ki kuba mukadde yatugambye nti abakyala bangi naye nti ye bwe yali asoma mukyala Debula ono yamukolera nnyo kakati gwe mu misomo egyo gyonna egya women of significance mukyala ki gw'ogamba nti omukyalo ono yankolera era nga mami bw'agambye abakyala bo bangi abali mu Bayibuli abaliko ebyokuyigirako naye ate mukyala Nuuwa nange yankola bulungi kubanga waliwo ekiseera ensi we yali ng'eyonoonekedde mu lubereberye 6 tulaba nga Nuuwa Mukama amugamba okuzimba eryato Mukama bwe yayogera na Nuuwa yekka naye mukyala wa Nuuwa teyayogera naye kati mwami we ajja amubuulira Omukama bye yali amugambye omukyala ono teyawakanya mwami we nti togenda bikola tojja bikola nedda nze mbigaanye wabula yakkiriza bukkiriza n'agondera eddoboozi ly'omwami we ate yalera bulungi abaana be n'abawo omwagaanya okuweereza ne taata waabwe era abaana abo tolabawo bwe bagambira nti Nuuwa eryato yalizimba lyekka wabula yali n'abaana be n'omwami n'omukyala we ne basobola okutwala omulimu gwa Katonda mu maaso newankubadde ng'eryato lyatwala ebbanga ddene okulizimba kubanga emyaka gyali mingiko oba
kugamba 120 naye mukyala Nuwa tolabako we yemulugunyiza nti ate tewaleeseza akameeza ate emmere teriiwo ate abaana banaabeerawo batya naye mukyala Nuwa yasigala ng'ayimiridde mu kifo kye tewaliiwo woolabira nti yalemesa obuweereza bwa Katonda okugenda mu maaso. Mukyala Nuwa ye mukyala eyakolera mukyala Musumba so nga ate mukyala Debora ye mukyala eyakolera mukadde wange. Nsaba tuwummulemu katono nnyo gwe ali yatulaba mukyala ki kubanga ddala wali osomye ku Bayibuli mukyala kyakolera ojja tuteekera mu komenti zaffe ogambe nti naye nze omukyala gundi yasinga okunkolera mu Bayibuli naye nga mukyala Debora ne mukyala Nuwa sofa twogeddeko era nga bakadde bange abakyala abo babakola bulungi. Katukomeko.